Brenda laba kabanga kasaabize eggwanga lye papasi ye ebadde kikino Mukama kye yamutondera ddala mazima omuntu gw'ogenda otya ne weebaka n'oyanirizibwa abaana bo ne bakuwa caayi n'omugaati n'olya ng'ova kola ekikolobero bwekiti. Up to now we are still struggling to understand the motive of the attackers. Ddala mazima weebaka otya ekiro otunulira otya abaana bo ng'omaze okutta owaamu nno ku lwaki temwagalira mutulaba mulowooza tulina amaanyi naye Brenda was our glue. Ffe tetuliwo abamu Julius kakati banange mbegayiridde Uganda abantu mwena abampuliriza mulekerawo okuttiŋŋana. We strongly condemn the gruesome act and call upon the government to carry out investigations expeditiously and bring to book the perpetrators. Muyinza okuba mulowooza nti no yali abakoze ekyo omwami oyo atudde awo ddala yakolani ekintu ekibi ekyetaagisa okutwala obulamu bwe n'obw'abaana be. Can we, if I may use this language, vow never, or that we cease to cause the flow of blood, moreover innocent blood. How heartless people can be. That's what I saw. Situation enenga nti abantu nga balina ettima. Era neetondera Mukama Katonda kubanga kye nasooka okwogera naye Mukama Katonda nga njagadde nnyo abantu lwaki abantu banjagala. I think I was wrong. And I'm sorry. Because people love me. People have loved us. Abantu batulaze okwagala. So the bad guys are there, but the majority of people are good people. Brenda agenze emyaka 33 teginnawera tannaba na kutandika ku abadde ayagala azaale ku baana tetalese abadde ayagala naye abeereko nekyabaddeko talina kyakoze yakatandika okubeerawo naye olinaava eri nalowooza tebasaana kussa mpewo yemu negyenzisa ani akuwa olukusa olwo ani ffenna tuli okuba Mukama ddala ani yakuwa olukusa olwo. Much as I was hurt, we shall fight on. They have touched the nerves, we shall fight on. Bebaza mwonna mwebale nnyo kumuwerekera mwebalire ddala Brenda mu busirise bweraba abantu baleese okumuwerekera ddala mazima tekyetaagisa noise teyayogeranga bingi Brenda teyayogeranga bingi naye laba ffenna tukuŋŋaanye wano olwa Brenda. Bishop Azimba bwagambye yali muntu w'abantu era aleese abantu abaleese mwebali mwonna kujja. Brenda mukwano tambula bulungi paka we tulisisinkana ffe nga baganda bo tujja kusigala bumu. Waliwo ebintu by'oyitamu ebigambo ebimu ne bituukira ddala ng'obirabira ddala bituuse mu mbeera eyo naye mu Bayibuli mulimu ebigambo bigamba nti nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama nga maama ali eri tulina okumuziiga n'omwana kaakano tumuziiga ne taata ajiga biwundu twandizirise naye tugumire ku Mukama kubanga byonna abimanyi. Ate nsaba Katonda atuyambe ate simanyi ekinakweba naye tukisabire wabeerewo engeri y'okufuga emmundu kiramukawola emmundu ezapaaluka eziri eyo ebbali zirina embalike emmundu ezo zeetaaga okulaba engeri ezikuŋŋaanyizibwamu olabana bali Abamerika abazijajjanga buli omu alina emmundu naye emabega kawo nga korona tannajja nga bali mu kuteesaganya abantu babajjako emmundu batya
naye ngalaga tuginzija omulala tugikugjeko waliwo gye nasula nga ngenza okuwulira enjiri musumba mu Amerika oyo ndimukuwulira njiri nantwala mu kisenge ngeri emuntu nga 20 jona gye nasula ngamba nfudde kyava agamba nti Bishop obwana obuzibu eno gye weetaasako konze mukama kitaasa omuntu gyesize wange mu kisenge kyabo emuntu 20 nangamba nti jangola bene wange manyiga ebisenge bakutwala wonna naye bannange atukuuma atulabirira alina emundu etamumbika bamuyita Katonda kyetuba twetaaga obulamu bwaffe bwonna okubuteeka mu mukama nga twagalana ate n'okuteesaganya ate n'okulona kyebayita dialogue mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu naye tubasaasidde nnyo entiisa twalabye ekifaananyi nga oyimiridde naye nga twagala nnyo okwebaza omusirikale oyo tumwebaza nnyo tetumumanyi omusirikale oyo bwebabaze naye naye tumwebaza nnyo mumuwekepe omukulu w'amagye omusajja oyo mumuwekepe mumuyiseewo ate ne twebaza n'omuvubuka oyo owa booda naye tumwebaza nnyo kubanga namulabye ng'amanyi ng'ekiseera kyakufa naye n'akuteekako pikipiki kale munzikirize nsiibule Brenda obadde wamu naffe ng'abazadde bo abamu tukulabye abamu tetukulabye naye tukusiibula mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina mukama abeere nammwe